Ettaawo lino lisangibwa ku luguudo Kayemba olusangibwa e Katwe mu Kasule zone mu gombola y'e Makindye. Lino liyita wansi w'oluguudo oluva e Kampala okudda Entebbe olwa Queensway saako n'olw'eggaali y'omukka oba train. Wano we tutuukiddewo tusanze train eyitawo. Okusinziira ku batuuze, ettaawo lino lyateekebwawo okugatta Katwe ne Makindye awatali kwekooloobya. Ebigambo bino ebiri mu langi esiiwuuse nga n'ewamu bibikkiddwa omuddo bw'obyetegereza KCCA yali egaana ab'emmotoka okulikozesa. Olw'obufunda bwalyo oyinza okugamba lyali ly'abaabigere bokka, kyokka ensangi zino aba Bodaboda balinga abalyefuga. Naye kano akakubo ko katuyisiza bubi nnyo kubanga kati bw'olaba lyo oluguudo lwe bakola lwaleetawo obuzibu nti emmotoka piki ezimu ezaali ziyitira wali bweziti tezikyayitirayo kati ezisinga bwe zijja ne zituuka wano abamu bakutula ne baddayo wali we wati bakiririra wali ati ne bakomawo we wati kati osanga konna kajjudde bwe kati. Mbadde ensonga mbaliza sagala badde kuyita wano bali mulya nnyama aboda tubaddemu kuyita wano. Aba Bodaboda batutegeezezza nti okuyita wano baba bebalama traffic jam saako n'abasirikale b'oku nguudo ababakwata entakera olw'obutaba na bisaanyizo. Kati akakubo kano katuyamba nnyo. Bw'osala wano n'osangayo obusajja nga bwasazeeko bw'owaganyise. Kubanga abaana n'ababodaboda nga bo balaba abo n'abalina ebisaanyizo bennyini babakwata. Kati saawa zino escape route. Akano akakubo katuyambye nnyo lwa basirikale okutukwata nnyo mu tawuni. Ye shortcut yaffe kubanga buli oyita ensambya ku sharing osanga nga bakwata. Eno poliisi ebadde teyitawo nga twekweka mwagala gizigirire gye tukwate. Kyokka abatukutuku nabo ettaawo lino balikozesa wadde ng'okuyitawo tekibabeerera kyangu kubanga we bayita wafunda. Kati olw'obungi bwa pikipiki ezikozesa ettaawo lino, jam oba akalippagano ka pikipiki kakwata nga tutegeezeddwa nti oluusi embeera bw'etabuka waliwo bannakyewa abeekolamu omulimu okulungamya eby'entambula. Olw'okuba omuwendo gw'abakozesa ettaawo lino gweyongedde, abamu baagala ligaziyizibwe lifuuke ekkubo erisobozesa ab'ebidduka n'ab'ebigere okutambula awatali kunyigirizibwa. Batuyambe ku ttaawo eryo kuba liyamba abantu bangi naddala ab'ebigere n'awamu ne bannaffe aba Bodaboda. Wadde akakubo kano kalinga akazibu ak'okuyitamu kyokka abakakozesa bakogerako birungi byokka. Wabula bagamba nti ate butuuka mu budde obw'ekiro n'ababbi nabo bakettanira nnyo. Babbi babeera nnyo waggulu ne bakulaba ne bagwa awo ne bakuggyako kuba okyali kuguddeko ate ne bakukwata se ne bazitwala sawo ne bazitwala. Waliwo n'abeekokkola amazzi agalegama wano buli nkuba lw'etonnya. Osanga obudde obumu kajjudde amazzi kati bw'otuuka omwo n'osoberwa n'ogamba oba kino kiki. Juma Kayima ssentebe w'omuluka gwa Katwe 1 agambye nti oluguudo luno olwa Kayemba lumu ku ezo KCCA ze yalina okukolako nga baali basuubira nti n'ettaawo lino lyakukolebwako kyokka nga kati ebbanga ligenderedde. Wabula kino wakitadde ku kusika omugwa okwaliwo wakati w'oludda olw'ebyobufuzi mu KCCA n'olw'ekikugu ku miwendo egyagerekebwa okukola enguudo mu Kampala. Tubuuza financial yeno yaggwako tuli mu gwa 8 sente zaddayo teruukolebwe katuli mu buzibu n'okusoberwa okw'amaanyi nnyo olw'ebyobufuzi bye balina mu Kampala. Ani Walukatamba, NTV ku ssaawa emu.